Emikisa emirala gy'ofunamu mu kulya ddaaku gwe munnaffe wonna osinza otulaba biidhnihi tabaaraka wa taala, ofuna akaseera ak'okuba nti ogenda kusoma ku Qur'an, osome ku ddowaazo, oyanje ensonga zo mu kaseera akafaanagana bwe katyo akaliraanye ebiseera ebisinga okuba eby'ebbeeyi, kubanga ebiseera ebyanukulwamu edduwa. So nga ate ne mu kulya ddaaku mulimu emikisa egy'okuba nti tonafuwa nnyo mu ibaada, kubanga omuntu bwe lwalya ddaaku aba tajja kunafuwa nnyo mu kusiiba, omuntu lwalya ddaaku aba tajja kunafuwa nnyo mu swala zagenda okusiba, zagenda okusala nga yasiibye mu kaseera akafaanagana bwe katyo. Ennyingo ey'okubiri mu ddaaku kwe kugikeereya, kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallama annahu qaal la yazaalu nnaasu bi khayr ma ajjalu al-fatur wa akharu as-sahur, nga bw'atugamba sallallahu alayhi wa sallama ti abantu b'ekibiina kino abantu bagenda kulekera okufuna birungi ebbanga lye banaamala nga bangwiriza okusiibulukuka ne bakeereya ddaaku. Eyo nnyingo yakubiri mu ddaaku. Ennyingo esoose okuba nti ddaaku erimu emikisa, tugirye nnyo, tukwate nnyo sunna eyo ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ennyingo ey'okubiri mu sunna za ddaaku erina kukeerezebwa. Kiki kye bayita okukeereya ddaaku? Kwe kugirya mu kaseera akasembayo nga tunatera okugenda mu salaati subuhi, nga tunatera okugenda mu salaatu alfajiri. Tokkirizibwa kulya ddaaku n'oddawo ne weebaka olinde salaati subuhi. Tokkirizibwa kumala kulya ddaaku ng'ate obudde bukyali n'osanga bagirya ku ssaawa 6, abagirya ku 8. Mu sunna Nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallama ti abantu bagenda kulekera okufuna bulungi. La yazaalu ummati bi khayr wa fi ba'dhi riwaaya la yazaalu nnaasu bi khayr. Abantu bagenda kulekera okufuna bulungi, abantu b'ekibiina kino tebagenda kulekera okufuna bulungi. Hadithi ganti ma akharu sahur, ebbanga lye banaamalanga nga bakeereya ddaaku. Nkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo okubanga tukwata nnyo sunna ya Nabbi Muhammad afdalu salawaati llahi wa salaamihi wa barakaatihi alayhi, ey'okulya ddaaku. Ate era nenkubiriza omwoyo gwange n'ogugwo okubanga tukwata sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubanga tugikeereya eriraanye salaati subuhi. Naye mu kugikeereya ate olina okubanga weegendereza, si kulwa nga ate olya ng'obudde buweddeko. Omwaziinyi ow'okubiri singa tuba tumulina ku kyalo n'amala yaziina, oteekeddwa okubanga omaze okuzingako ddaaku yo bi'awnihi tabaaraka wa taala. Ze nnyingo ezebbiri ze njagala twejjukanye gwe munnaffe yonna osinza otulaba. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.